Katonda kitaffe emirembe gya Isirayiri security yaabwe essuubi lyabwe lyali mu kukulembeza ne bagondera ebisuubizo byo ne instructions z'obawa balyoke basikira ensi gye babasuubiza. Naffe tusemberedde okusikira ensi gye batusuubiza. Eddembe lyaffe liri mu kukulembeza. Amaanyi gaffe gali kuwa kifo kisooka. Otuyamba okwongera okitegeera obulungi mu lesoni yaffe ya leero. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo Taata Omusumba olw'okutuwonga mu maaso ga Mukama waffe olw'ekyokuyiga kitugenda okuyiga ekyamazima eddakiika zizo 5 zimaze okukongoka ku ssaawa 12 ez'enkyayo olunaku olwaleero. Kkiriza ate tutusimbule butereevu nga tugenda mu maaso n'ekyokuyiga eky'olunaku olwaleero. Mukama atukoze bulungi nnyo bwe tuzze nga tuyiga ku bigambo ebikwatagana ku Mukama waffe okulaga obukulu bwe n'okwagala kwe gye tuli, kubanga waliwo kyolabira ddala nga mu butuufu kyakolebwa lwakwagala. Ofumiitirizako kino noga naye kuno kwagala kwennyene. Ekyokuyiga tutuuse ku kyokuyiga namba 6. Ebyokuyiga bizze bitambulira ku mutwe omunene ogugamba nti ebyokuyiga ebyokukkiriza okuva mu Yoswa oba ekitabo kya Yoswa. Omuwandiisi yakiwadde omutwe munene ogugamba nti omulabe ow'omunda. Omulabe ow'omunda. Nyinza nze kubuuza mu ngeri ennyangu nti omulabe ow'omunda ono yaani era yaliwa? Sabbiiti eyita twege Katonda ng'atuusizza abaana ba Isirayiri ku nsi gye basuubiza, gye basuubiza okubawa nga tebalwanye. Omulabe yasookera ddala ekibuga ekinene Yeriko, n'abawa instructions eziringa ez'olusaago, ekigwa ne bakirya ne basanyuka. Omulabe yali addako yali Ayi. Obuwanguzi buli bwe baali bafunye babaleetera amalala ne balumba. Ayi n'akuba Isirayiri n'amuyisa n'ewaabwe, n'abafudde ne bafa. Ne bayiga lesoni 2 enkulu naffe ezitukwatako. Lesoni esooka, omulabe waffe omukulu si be bano ab'amagye amanene ab'ebisenge ebinene baaki. Omulabe waffe asooka eyabaleetera okulemwa yali munda mu bo, the enemy within. Omulabe wo asinga obunene, asinga obukulu, tali bweruwo, ali munda mu ggwe. Lesoni gye bayiga ey'okubiri, obuwanguzi bwabwe buli mu kugondera instruction za kamanda waabwe eyabalwanira olutalo lw'e Yeriko n'aluwangula. Olwo nno tusimbule Joshua essula 7 onyero olw'esooka paka ku Lwokutaano. Naye abaana ba Isirayiri ne boonoona mu biterekeddwa, kubanga Akani omwana wa Kalumi omwana wa Zebudi omwana wa Zeera ow'ekika kya Yuda n'atwala ku biterekeddwa. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku baana ba Isirayiri. Yoswa n'atuma abantu okuva mu Yeriko ogende Ayi
ekiriraanye Baseveni ku luuyi olw'ebuvanjuba obwa Beseri n'abagamba nti mulinnya ketta ensi. Abantu ne balinnya ne baketta Ayi ne bakomawo eri Yoswa ne bamugamba nti abantu bonna tebagendayo n'abantu nga2,000 oba 3 balinnye bakube Ayi. Toteganya abantu bonna kugendayo kubanga abaayo batono. Awo ne balinnyayo ku bantu abasajja nga3,000 ne badduka mu maaso gaba Ayi. N'abe Ayi ne bakuba mu bo abantu nga 36 ne babagoba okubajja ku wankaaki okubatuusa ku Sebalimu ne babakuba. Era waserengeterwa emitima gy'abantu ne gisaanuuka ne gibanga amazzi. Tweyanzizanya mukadde. Tulabanga ekibuga ekya Yeriko kibuga kyali kinene nnyo naye baasobola okukiwangula okuyita mu maanyi ga Mukama Katonda. Nga Musumba batugambye akabuga kano Ayi kali kabuga katono. Nye tulabanga abaana ba Isirayiri bawangulwa. Mwami Ssewankamba, nsonga ki ezireetera abaana ba Isirayiri okuwangulwa akabuga kano akatono aka Ayi? We batusomedde batugambye nti waliwo ebyo ebyali ebiterekeddwa ebya Mukama ate nga byabbibwa. Bayibuli egambye nti obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka. Ekyokubiri, bulijjo oba okuva emabega nga tuzze tuyiga nga bwe baba bagenda okwaŋŋanga abalabe baabwe oba ekizibu kyonna beebuuza ku Mukama. Era waliwo ne twasoma nga bagamba nti tukube. Naye kaakano bazze n'okunyuma banyoomyemu abali batono. Tetwetaaga kugenda ffenna, era ne tugenda abatono. In other words, nze nsuubira obuwanguzi buno obw'Yeriko bwabatuusaamu amalala ne batuuka nga balaba bisoboka, era bano abatono bangu okuba. Tweyanzizanya Mwami Ssewankambo, atuwadde ensonga 2. Abantu bano beerabira nti Katonda yekka ye yali obuwanguzi bwabwe okusookera ddala. Era omulundi guno Yoswa bw'atuma abakesi ne batunuulira bye baali balabye naga nti kibatawaanya kiki. Ne Yoswa ndowooza ne muli n'abagamba nti kyekyo tugendera awo. So nga Katonda alina bye yeetaaga gye tuli. Kakibe kitono kitya, kakibe kinene nga kyenkana kitya, Katonda yateekwa okubeera nnamba emu mu byonna kye bataakola ku luntu eyo. Abantu bano baafunamu okwerowoozaako nti bamaanyi. Lesoni bwe yatugambye. Essebo okwongerezaako akatini ku ebyo nti bulijjo bwe babadde nga balwana Katonda abadde nabo. Obukakafu tubujjawa nti baasookanga kwetegeka spiritually oba mu by'omwoyo ne beewonga ne basembera. Waliwo etwalaba okukomola this time round balumba naye nga tetulabye kweteekateeka kwonna okufaanana ng'okwemabega. Tweyanziza n'akanewuunyisa nange kuba Yeriko instruction zonna ezasuula Yeriko zaava eri Katonda nezijja eri Yoswa muzigula amakondeere mukola okuyitako. Kakati Yoswa instructions ez'okulumba Aya azijjawa be baakola recommendation n'azitwala bugobo nga teyeebuuzizza nako. Tweyanzizanya Musumba, kiddayo ku kye twayiga nti Katonda takyawa mwonoonyi naye akyawa ekibi. Oba bantu be Bayisirayiri be bakikoze oba Bakanani. Nga bwe yabonereza Abakanani n'Abayisirayiri ajja babonereza olw'ekibi. Naye twagala tulabe Joshua bwe bamala omugamba nga kamanda
embeera eno emuyise etya? Joshua Sula 7 onyiro 6 paka ku 9. Awo Yoswa n'ayuza engoye ze n'agwa ne yeevuunika awali essanduuko ya Mukama. N'atuusa olw'eggulu ye n'abakadde ba Isirayiri ne beesiiga enfuufu ku mitwe gyabwe. Yoswa n'ayogera nti woowe ayi Mukama Katonda, okusomosa kiki ekyakusomosa abantu bano Yoludaani okutuwaayo mu mikono gy'Abamoli okutuzikiriza? Singa twakkiriza okutuula emitala wa Yoludaani. Awo Mukama n'ayogera nti ayi Mukama n'ayogera ntya Abayisirayiri bwe bamaze okubakuba emabega abalabe baabwe, kubanga Abakanani n'abali mu nsi bonna baliwulira, balituzingiza, balijja erinnya lyaffe ku nsi, naawe olirokola otya erinnya lyo ekkulu? Mukama n'agamba Yoswa nti golokoka. Kino ngenda tandika ne Musumba Kakembo gye twayigako mu Kuva essula 16 olunya olwokusatu. Abaana ba Isirayiri nga bamaze okusomoka tewali mazzi ga kunywa, ne batandika okwemulugunya ne bagamba bannaye, singa twasigalayo eri Emisiri waliyo ennyama, twali tulya mu bufunze, naye mutuleese eno mu ddungu okufiira eno. Bwe tulala ne Yoshua statement zakoze zigamba Mukama singa tewatusomosa Yoludaani ne tusigalayo eri. Musumba Kakembo nga tulabanga wano Joshua ali mu kwemulugunya kwennyini, kubanga bwe beemulugunya ku mazzi g'e Maala Yoswa yaliwo. Responsi ya Katonda ey'obunyiivu Yoswa yagiraba n'akimanya nti Mukama kyamuyisa bubi, obutamusaamu kitiibwa ne byakoze n'okumusiima n'okumulaza. Musa yali yakitinga bubi nnyo ku kwemulugunya okwo. Yoswa yaliwo. Yoswa atuulira ddala mu weema ya Katonda tavaamu. Katonda amumanyiko kinene okusinga abalala bonna. Ebikoleddwa okutuusa wano ne kaakati Yoswa bibaddemu. Asinziira atya ku ebyo n'ayogera nga ab'e Maala bali aba bulijjo otwala tugende. Musumba kubanga naye muntu abakulembeze nabo beesittala, ne Yoswa yeesittala ku luno bwe ndowooza. In matter of fact n'okunenya n'anenya Katonda otugira kyeri. Matter of fact n'amujjukiza erinnya lye reputation. Fault n'agisa ku Mukama. Mukama yakoze ensobi okukola bino byonna nga yeerabidde nti yateebuuza, so singa yeebuuza osanga bino ebyakani byanditegereddwa mangu. Yali mugambye togenda. Ne bitaasa abantu 36 abaafa. Nze ndabawo akayawulo katono ku bali abeemulugunyiza Maala nti Yoswa n'agambyemu n'agamba nti kale erinnya lyo abamawanga abaliwulira nga watununula balyogera batya? Agambye nti kubanga Abakanani n'abali mu nsi bonna baliwulira, balituzingiza, balijja erinnya lyaffe ku nsi, naye olirokola otya erinnya lyo ekkulu? Nze ndowooza nti ako ke yasembyayo kaawukanako ku baki? Ku bali atunuulira erinnya lya Katonda ekkulu nga liryandibadde lisaana okusibwamu ekitiibwa n'okutenderezebwa, newankubadde yali yeerabidde. Kankubuuzeyo mukadde, erinnya lino ekkulu ani yeerabira okulisaamu ekitiibwa? Katonda. Yoswa yennyini. Newankubadde yali yeerabidde, kati awulira nga kkulu. N'ekirala kye tulabawo asoose lyabwe
eri Abayisirayiri. Otunula mu lesson gye twavaako emabega twayiga nti ffe tulina nnyo oyanguyiteera nange muze nti twerowozaako nnyo. Yoswa era ne wali nga bagenda nga bamaze osala yabuuza malayika nti oli ku lwaffe oba oli ku lw'abalabe baffe, kwegamba nga weerowoozaako first. Kyokka ate nga mu bino bye bazze batambula ne Mukama Katonda nga gwe bakola ki, gwe beebuuzaako naffe leero bwe tusobola okuba nga tuva ku mulamwa nti embeera ekutuukako n'osooka ogiwa pulaani, gwe n'osooka weerwanirira nga n'osooka ogitegeka kati wano ekizibu kye kino, sente ninayo eziva eno ne mukadde kiwanuka mu banjaayo, kati awo nja ogenda otuuke wa mukadde ng'akuga nange sinnakwasa pulaani n'etandika okukyuka. Ate olwo n'olyoka odde wa Mukama kati laba ngenda kuswala. Ate bwe nswala nawe ojja kuswala. Tweyanziza twagala tulabe Katonda waffe talina ntondo, ensonga azikwata, ali diplomatic. Twagala tulabe olw'ekkumi mukadde alutusomere tulabe Mukama engeri gy'akwatamu ensonga eyo. Mukama n'agamba Yoswa nti golokoka. Kiki ekikugwisizza bw'otyo okwevuunika Abayisirayiri? Kale tukomeko olwo. Njala Kabiito, mu kugolokoka kuno kiki kyagamba Joshua ono? Twalesobedde yali mugambye gw'otanneebuuzaako, gw'otaakola kino. Kiki mu kumugamba golokoka kiki kyamutegeereza ddala? Okuddayo katonoke emabega nti mu kwemulugunya kwa Joshua kuno yasigala alina space alinde Mukama kyanaamuddamu. Naye wano bw'amugamba nti golokoka, kituzaayo eri mu ssuula ya Yoshua yasooka olw'omwenda ng'amutuma nti sinza akulagidde ddamu amaanyi, guma omwoyo. So it is the same spirit, oba mu mwoyo gwe gumu mwamugambira nti kino kituuseewo, yes, naye sinnaggusa kye nnabasuubiza. Era olugendo tukyalutambula bameka? Fembi, golokoka tugende maaso mu bufunze. Sinnabaleka weewaawo waabaddewo ensobi, naye nkyali wamu nammwe. Golokoka and we address the issue. Yes. So nga tugikole ki? Tugikwateko ekuleetedde okwevuunika wenna n'owulira bubi bw'otyo. Golokoka tugikwateko. Era yo nja kusaba mukadde atusomere olw'11 tulabe ensonga Mukama nsonga ki gy'aleeta ku mmeeza. Nimuleka ebiyo kakatontono. Golokoka okola kyawa. Lwaki omuvunaana? Kyamugamba nti bino bya muvunaana biveeko bibadde ku mutwe. Golokoka eri tukole ku bizinesi. Agamba nti Abayisirayiri boonoonye era bamenye endagaano yange gye nabalagira, era n'okutwala batutte ku biterekeddwa, era babbye, era bakuusizza, era bayingizizza mu bintu byabwe. Mwami Ssewankambo, eri gye twatandikidde mu ssuula ey'omusanvu, ffe wano tumanye yakikola ye Akani. Yoshua yeye atakimanyi, Yoshua atakimanyi, naye ffe ne Mukama abasoma wano tukimanye yakola ensobi yali Akani. Muntu atya? Naye language Mukama gy'akozesa, Abayisirayiri boonoonye, bamenye, batutte, babbye, bakuusizza, bayingizza, nga yonna tensi eraga bonna. Mwami Ssewankambo, lwaki ekibi kya Akani omu ate bakiteeka ku Isirayiri yonna? Lwaki tamugjayo bujja n'agamba ono yakoze kino n'adiringa naye ne kiggwa? Wabale nnyo omukulu Ssebadduka. Gye twatandikira lesoni y'okuva, baba wa Musa ekiragiro bamugamba nti gende wa Falaawo ojjeyo olokole omwana wange omubereberye Isirayiri. Era bw'aba ng'akola endagaano ne Isirayiri agikola na buli mu Isirayiri ali present mu kiseera ekyo. Kaakati bwe bamala bonna in unison baayogera ekigambo nti byonna Mukama byoyogedde tugenda bikola in unison. Akabonero akalaga nti
baali bakukuuma endagaano eno bonna wamu, era nga webanga yakumenyebwa emenyebwa ffenna wamu. Kakati ne Akani wano bw'amenya endagaano n'atwala ebiterekeddwa n'abibba, kaali kabonera kalaga nti Isirayiri yonna ekoze ekyo emenya endagaano. Akani yabba ku lwa Isirayiri. Kansooke mukyala kabitonzireko omukadde Kiwanuka, tukyali ku nsonga eyo. Neyanza ssebo nti bwe tutunuulira ensengeka y'ebigambo ebya Mukama nti Isirayiri akoze bw'ati nti bwe tusomako mu byafaayo eri mu lubereberye olw'omuntu omu ekibi kyajja mu nsi. Kati ffenna tuvunaanibwa olw'omuntu atya kyava abatwala kitole, kubanga ye alaba muntu we, ffenna atulabira mu muntu omu oyo. Mu Bakolinso waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti temwegattanga na batakkiriza kubanga temukola ki? Temwenkanankana. Omusajja ono Akani aleetera Isirayiri ekikolimo kubanga naye abadde ku mugendo gwe gumu, omugendo ogugenda okubasomosa okubatuusa mu nsi ki? Ensuubize. Kakati buli lwova ku mateeka ga Katonda ng'ate obadde ne bonna obaleetera ekikolimo kyekimu. Katonda tatunuulira Kiwanuka yekka, atutunuulirira waki? Wamu. Era ekkanisa ya Katonda bwe tuddayo eri mu bunnabbi agambye nti abakazi bali bameka? Babiri. Omukazi omulongoofu n'atali muki? Mulongoofu. Gwe obeera ku atali mulongoofu ne bw'onooyogera ebyenkana bitya nga byogera Katonda naye nga olemedde ku mukyalo oli atali mulongoofu ojja kusigalira eyo. Omukazi omulongoofu asigala muki? Mulongoofu. Y'ekkanisa ya Katonda. Mu nsonga eyo nze ndabamu Katonda okwagala okutereeza Isirayiri eyawamu nga tatunuulidde obwa Ssekinnoomu, kubanga ono yali asobezza nga ye omukulembeze. Singa yamukwatako nga ye n'omulala mu Bayisirayiri wandibadde ataasituka omulala. Naye ekigendererwa kya Katonda kututereereza ffenna wamu okulabika nga tufuna okulokolebwa oba okutambulira wamu ne Katonda kitole. Tweyanziza nnyo. Mukyala Kabita atuwaddeyo ekyokulabirako ekya Adamu ne Kaawa. Kuba omuntu omu ekibi kyayingira mu nsi. Tulinayo Musumba ekyokulabirako ekirala kye tusobola ofuna nti omuntu omu yakola ekintu ekitwaliramu ne basaalumanya naye nga ye yakikola. Yona yadduka. Najembera Katonda. Abasaabaze bonna baali ku mmeeri. Ne bafiirwa emmaali yaabwe olw'omusajja omu. Katonda n'okufa bafe. Emmaali gye baagijja ne gye baali bagitwala bonna teyatuuka. Bonna nnyini kyombo kyamufa. Lwa muntu omu. Mukyala Kabita. Ne Kamani bwe yasalawo okupinga Mulodokaayi, ekitindiro kyamumira n'abeewuwe bonna. Akabu bwe yawasa omukazi Omusidoni yaleetera Isirayiri ekikolimo, era Abayisirayiri bonna abasinga obungi ne bakola ki? Ne bafa. Ne Eriya n'agamba nti nsigaddewo bwaki? Bwa peki. Omwani naye akasanvu k'otomanyi. Dawudi naye olw'ekibi kye yakola, laba Uliya n'afa n'ekibi ne kiyingira mu nnyumba ye. Ekitala tekyava, Ebbayibuli egamba nti ekitala ne kitava mu nnyumba ye. Tweyanziza ku Dawudi era oyo yennyini bwe twasomako mu Samwiri ekyokubiri essula eya 24 yatandika n'agamba abaddu be Yowaabu abale abajaasi baalina mu Isirayiri ne Yuda. Naye nga bwe twayigako Sabbiiti yayita nti olutalo Katonda lwalwana si Isirayiri ye yawangulanga yo naye ye yabawangulira. Kyovula twagamba nti amagye ga Isirayiri tegaasasulwanga, tegaali na professional kubanga Mukama ye yakola ki? Yabalwana.
ye n'awaliriza empaka n'abala ne bamuleetera lipoota nti abaami mu Isirayiri bali 800 abaami mu Yuda bali 500. Mukama tekyamusanyusa era kawumpuli n'akuba abaana ba Isirayiri 700 ne bafa ku lw'ekikolwa kyani kya Dawudi omu. So twagala tulabe ekitundu kya Mande kyatugambye nti ekibi kya Akani. Twagala tulabe ensonga eno Katonda agikwata atya, kuba Katonda redde omukozi w'emisango amumanyi. Twalisuubidde yali mugjeyo bujja n'agamba yono Akani. Nye twagala tulabe process Mukama agitwala atya okwagala okulokola Akani ono. Joshua essula 7 onyero 13 paka ku 19. 13 yagambye mukale mutukuze abantu mwogere nti mwetukulize olunaku olw'enkya kubanga Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti waliwo ekiterekeddwa wakati mu ggwe Isirayiri. Toyinza kuyimirira mu maaso g'abalabe bo nga temunnakijjawo ekiterekeddwa mu mmwe. Sigende maaso. Kale enkya munaasembererwa mu bika byammwe awo ekika Mukama kyanaalondamu kinaasembera ngenda zaakyo bwe ziri. Nenda Mukama gy'anaalondamu eneesembera mu nnyumba zaayo. N'ennyumba Mukama gy'anaalondamu eneesembera buli muntu. Awo lunaatuuka anaalondebwa ng'alina ekiterekeddwa anaayokebwa omuliro ne by'alina byonna kubanga amenye endagaano ya Mukama era kubanga akoze obusirusiru mu Isirayiri. Awo Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka n'asembeza Isirayiri ng'ebika byabwe bwe byali n'ekika kya Yuda ne kirondebwa. N'asembeza enda ya Yuda n'alonda enda eya Bazeera n'asembeza enda ya Bazeera buli muntu. Zebudi n'alondebwa n'asembeza ennyumba ya buli muntu. Akani omwana wa Kalumi omwana wa Zebudi omwana wa Zeera ow'ekika kya Yuda n'alondebwa. Yoswa n'agamba Akani nti mwana wange nkwegayiridde omuwe ekitiibwa Mukama Katonda wa Isirayiri omwatulire era ogambe kankano ky'okoze tokikisa. Sumba Kakembo ndi wuwo. Process agitandise na kubagamba mwetukuze. Okwetukuza twasemba kulaba mu Joshua essula ey'okusatu ng'abagamba mwetukuze kubanga yali agenda kukola ekyamagero basomoke omugga Yoludaani. Wano mu kwetukuza kiki kyagenderedde ddala we tuba tuli mu process gy'akola oku-identifying eyakola ekintu ekyo? Ndowooza asuubira nti Akani eyategedde dda z'emitawaana gize kubanga olwasooka yategeerera kukubwa kw'abasirikale ba Isirayiri Abantu 36 ne bafa. Ekyaddako Yoswa n'abakulu n'abakadde bonna n'amala olunaku lulamba ategedde. Kakati abaali awo ng'ekirango timugende mwerongoose ntandika kubasunsula atandikira kufa kubika. Yalowooza nti Akani kijjamu koonako bwana agenda okwekeberamu agambe nti nze kizibu bannange Yesu totawaana musonyiwe. Ndoza Mukama kyeyagenderera. Tuyanza Musumba mu kwetukuza buno yali agenderedde Akani akwatibweko yenenye kuba kye twagala okulwanira okujjawo tukozesa nnyo ebigambo bino nti Katonda w'endagaano enkambwe mukambwe naye nga tusinziira ebimu ku byawandiikibwa nga bino naye tulaba nti process gy'ataddewo esooka mwetukuze oli bwe yeetukuza bimukwateko yenenye agambe Mukama yenze Mukama yali musonyiyo abakuviirayo wano kye twagala okwebuuza mukyala Kabiito
nze kyentegedde bw'agamba nti mwetukuze mulimu okwenenya naye ensonga enkulu kwongerayo ekiseera ekyekisa eri akaboono omukisa ogwo agukole eri akani omukisa ogwo agukozese era abakuviirayo awo n'agamba nti bannange process tugikomye wano nze kizibu yandimudiddemu kuba tulina ebyokulabirako omubbi ku musaalaba teyalinda guwanukako nti oba mu biseera ebyokuzuukira ndyenenya it was then. Njagala kudde wa mukadde kiwanuka David Mark mwongere okukolera yesebo nikyo kimubuulize ddala puroguramu zaffe zino ez'okwetukuza ez'okwerongoosa nga tugenda okusembera mugende mwetukuze mwerongoose mweteeketeeke tumanyi okuzikola ne twetukuza ne tusigala mu akani nga twetukuza naye nga tetwetukuza nga twetukuza naye nga twerekeramu obwaffe tetutukudde nga tukoze kikolo okimusoyeza mukadde bakimusoyeza ekyo kituufu wanje kituufu ddala tusobola okusigalamu obwakani nga tetufuddeeyo naye kyetusooka okwebaza Katonda nti Katonda waffe mulungi wakisa era tuweebwa obulokozi lwa kisa atuteereddewo enkola zonna tutambulire wansi waaki ate kikwewuunyisa munnayo okwetukuza tekubonyaabonya kitegeerekeka kwa mirembe kwogera bwogezi Katonda wange nsaasira ndokola nyamba mu bino byenkoze byenkoze nga nti mwana wange sembera kumpi gyenkola ki gyendi n'olw'ensonga eyo naye olunsi ekyo tetukiteekako sira twesigalizaamu ebiki ebyaffe era ne kumezeza Mukama waffe olunsi tusembera nga Musumba bw'abuuzizza tusembera nga tetwetukuliza ddala mu maaso gaani songa batuwa wiki namba banaye mugende mwetukuze sabiti ejja yakukola ki kugenda ku mmeeza ya Mukama waffe yagenda ku mmeeza ya Mukama waffe ne tusigala nga bwe tuli paka lwe tujja mpozi leero lwakusembera nange naaze ebigere n'okole ekikolo ekyokutukuzibwa naye nga gwe toliwedde kutukula tweyandiza process esooka yakwetukuza ne batugamba olw'ekuminenya lwatulaze nti Mukama n'alondobamu ekika mu kika ekyo gattako nti bwakironda ekya Yuda akani mwe yagendera n'abeerawo mu kika akani mwali bw'amala okulonda ekika n'adda mu famire ne mu famire Mukama gy'alonze ng'era akani mwali bw'ava ku famire n'adda ku nnyumba n'ennyumba gy'alonze nga akani mwali paka we yatuuka ku akani yennyini Musumba awo mu kulonda awo yali agenderedde ki bwe balonda ekika kya Yuda nga akani mwali olwo akani gwe kikukoleko ki mujjukire process yena Katonda yagirese wakati wa Akani ne Mukama Yesu tamanyi perhaps abalala bokka bamanyi perhaps bibafa bye ekibeerawo kyona yagala kibeerawo wakati we n'omuntu ono amuwa omukisa yenenye awonye obulamu bwe n'obw'abaana be ninga buteerere mwami Sewankambo kisoboka kitya Katonda ono kuba tulaba abantu bali basuka ne miliyoni 2 okuba ng'asobola okwa-identifying omuntu ye redda ng'amumanyi Katonda kiki kyalina ekyenjawulo ffe kye tutayina okulondoba mu bantu abasoba mu miliyoni 2 okumanya nti eyakikola ye Akani. Bw'osoma mu Luka essula ya 12 olusooka mpaka ku lwokusatu ekugamba nti balutusomere Luka essula 12 olusooka mpaka ku lwokusatu. 12 olusooka agambye mu biro ebyo abantu b'ekibiina obukumi n'obukumi bwe baali bakuŋŋaanye n'okulinnyaganako nga balinnyagana n'asookera ku bayigirizwa be n'abagamba nti mwekuumenga
ekizimbulukuso eky'Abafalisaayo bwe bunanfuusi, naye tewali ekyabikkibwa ekitali bikkulwa, newankubadde ekyakisibwa ekitali tegeerwa. Kale byonna bye mwali mwogeredde mu kizikiza biriwulirwa mu musana, n'ekyo kye mwali mwogeredde mu kutu mu bisenge kiribuulirwa ku kasolya k'ennyumba. Siribaayo. So kikulaga nti webala nnyo mukadde, kikulaga nti tewali kikwekeddwa Mukama. Okwetukuza kuno kyali kiseera kya Akani okwekuba ku mutima okutandika okutegeera Mukama Katonda nti akola bino yantegedde dda. N'olw'ensonga eyo kiki kye neetaaga okukola? Bwe twagamba omusana nga guzze okwaka gwaka no bata asaanuka naye ebbumba nerikala bukazi. Kati omusana guzze eri Akani, anaasaanuuka oba anaabeera bbumba. Tweyanziza nnyo kuba Tuesday yatugambye okulondawo okw'omutawaana. Twagala tulabe byonna nga bwe mubyogedde. Lwaki Akani tasalawo kulonda Mukama? Mukadde ka tusomere Joshua 7:2 n'olwabiri. Yoswa 7:2 agamba mu 2, Akani n'addamu Yoswa n'ayogera nti, mazima nnyo noonye eri Mukama Katonda wa Isirayiri. N'enkola bwenti ne bwenti. Bwe nalaba mu munyago ekyambalo ekirungi ekya Sinaali ne sekeri eza ffeeza 200, n'olulimi olwa zaabu ekigero kyalwo essekeri 50, ne ndyoka mbiyaayaanira ne mbitwala. Era laba bikwekeddwa mu ttaka wakati w'eweema yange ne ffeeza wansi waakyo. Awo Yoswa n'atuma. Kale Akani amaze okutwala emmaali, tugiyite emmaali, omunyago. Bakomi ategedde abantu bawanguddwa, n'ategera n'otegera abantu 36 bafudde. N'alemerera okuvaayo okugamba nti yenze. Musumba siwe watugambye, ne Bayibuli wetugamba. N'alaba Joshua n'abakadde nga bali olunaku lulamba lwonna banakuwadde. N'asirika. Information endala nejja nti mwetukuze. Neyetukuza naye nga teyetukuza, n'asirika. Ne balondoyayo ebika byonna paka bamutuuseeko. Buzibu kyo bwali ku Akani ono, ngenda tandika ne mukyala Kabiito nzije bwenti. Ebimulemesezza okusalawo nga naye Mukama zaamuwa ekiseera. Kubanga kye twagala okugobako twejereze Katonda. Tukakasize ddala nti buli kimu yali akoze eki? Mukyala Kabiito. Buzibu ki Akani bwe yalina? Obuzibu bwe yalina nti ekibi kibi nnyo. Nti oluusi tukibeeramu nga tetumanyi nti sayidi gye tuliko nkyamu. Nga simanyi nti kyenkola kiki? Kibi. Okugeza nga Dawudi bwe yamala okola byakoze, muntu mulala ye yamubikkulira n'amugamba nti Nasani bwe yamugamba nti owaayo bwekiti ne bwekiti, n'agusala nga tamanyi nti ye yennyini yakola ki? Yagwesalira. Nti ekibi oluusi kituziba amaaso. Ate nti bwe nkiremerako nakyo omulabe, kuba tumanyi nti ali emabega waakyo ye mulabe, ye tanninaako buzibu. Buli lwe mba nga ndi mukubbira ye waafuniramu, naye amyumyulira ddala. So tulabawo n'olutalo olunene wano wakati wa Katonda ne Sitaani ayagala ozikiriza omuntu. Musumba Kakembo ndi wuwo. Akani ono kiki? Abaina leso nizine nene. Mabade muka paragraph. Tukasome Musumba. Tukasome Mukyala Kabiito nga bavunula. Kale. Ali ku peji 229. Akasembayo overview. Muluzungu agamba, the transgression of Achan in and of itself was foolish enough. Nti ekibi kya Akani kyali kya busiru nnyo. But what is more striking is the impenitent and persistent nature of his sin.
nti ekisinga okunyiiza oba ekiwaawaala kye kibi kino ekiremerako olutentezi. Achan's flippant obstinance prompts God to deal expeditiously and drastically with his disobedience. Nti omutima gwa Akani guno omukakanyavu guwaliriza Katonda okugyayo gwonna akole ku butali disobedience, ku bujeemu bwe oba ku butali buwulize bwe. This sad episode right at the beginning of the conquest exemplifies the insane nature of sin. Nti embeera eno erabika obubi eyerulira ddala obubi n'obulalu bwakyo. Obulalu bw'ekibi. This week, the story of Achan invites us to revisit the awful nature of sin. Emboozi ya Akani eno nga tugiyigako mu wiiki eno etuyita naffe tulabe obubi bw'ekibi. Bigambo kyagamba ssebo. Onyonyodde bulungi Akani ano si musiru. Ayibwa kuba Isirayiri. Akani yabigattagatta. Mu mukono ogumu n'ateekamu omuwendo gw'abantu 36 abaafa. Mu mukono ogumu nga mulimu akatole ka zaabu. N'ekizibu n'akaleesu. ake Babylon. Naga nti nfa n'akaleesu. Nalaba Joshua agudde wansi yeziribanga n'abakulu. Mu mukono ogumu n'ateekamu Joshua n'ekitiibwa kye n'abamanyiddwako n'abakadde. Mu mukono guno ogumu n'omulimu maali. Sitagolo. Okutuusa bibina gwayo byona. Kiki ekiri mu kaleesu kano? Kiki ekiri mu kazaabu kano? Omutima guyinza gutya okwegomba ekintu ekireesa amaziga n'obulumi nga baakulangirira dda nti gwe banaasanga nabyo n'amaka ge gonna n'ebyo byonna kuliko death sentence. Naaba nga ansa gye yawa mazima nyonoonyeko okuba nyonoonye yamusoole muleso ino omukyalo ono waasomye ekigambo kiri flippant bwekigatta ku kwenenya kwe kwenenya kwenyinza okugenda mu maaso ga Mukama Katonda ne mwenenyeza ngeno bwe nkavula ekibi nga nyinza okuba nga ndina okukikola nkikola ku ssaawa eyo naye nga bwe muga naye mala gasonyiwa ndi mwana wo bwetyo bwendi. Ekibi kibi nnyo. Kiba buli bagamba nti ekibi kiringa kansa. Ekifuula kansa obulwadde obubi buyingira ne bulya. Naye nga omuntu asinda mutwe gumboberera mmemme esinduukirira ne bajanyaba omutwe ne bajanyaba okusindukira kw'emmemme nekyongera kulya bagenda okumuzuula nga wa stage 4 gye butandikira n'omutwe guba teguluma. Ekibi bwe kityo bwe kitulya kibi nnyo. Ndowooza tutegedde ekibi obubi bwakyo. Akani singa teyakisembeza tekyandyegulumiriza mu ye kutuuka ku ssa eryo. 03-922-480 gwe walabye otya ebyokuyiga bino? Kubanga bibaddemu nnyo ensonga naawe ze weetaaga okutambuliramu olumu ze tulina okufumiitirizaako mu bulamu bwaffe n'oziteeka mu bulamu bwo kubanga Akani kye yakola buli omu asobola okukikola. Buli omu ate mulimu n'ababikola kati njagala tuwumbewumbe mu bufunze point ku point. Kyabadde agamba mu nnyiriri eziddako awo nti Akani bwe bamala okumuzuula bamukuba amayinja
ne famire ye yonna. Ekibuuzo kye batubuuzizza kyabuuzizza omuwuliriza omuntu omwana wa Akani abakuvaayo n'agamba ti nze bannange oba ajja wa Joshua oba wa Mukadeena n'agambye maali taata yagirina naye nze siri involved n'akola ng'abaana ba Koola we baakola bwe tusomako mu kubala yalisonyiyiddwa tukiddemu mu bumpimpi tugende maaso. Yandisonyiyiddwa ani asonyiyiddwa kubanga abakola omwana ekibi kiba ku mutwe gwo oli bw'akimanya nti kibi mpozi nekira kyenadde njagala okugjayo nti abantu abalala balowooza nti ebibi birimu enjawulo wanje nti waliwo ekibi ekinene ne wabaawo n'akabi akatonotono n'olw'ensonga eyo nze nnyinza okubeereraawo naye ekyo tekiriiyo mu maaso ga Katonda ekibi kiba kibi bwe bagamba nti oteekwa okusinza ku lunaku olwa Ssabbiiti kisigala kyekyo ebiragiro bya Katonda bisigala byebyo tebikyuka bwagamba nti tolyanga bitali birongoofu kyayogera gyekyo tebikyuka oyo ye Katonda kubanga amanyi byonna. Toyanza nnyo mukadde ate nno weewuunye singa omwana ono yavaayo osanga n'ennyumba yonna yandisonyiyiddwa n'abalala bandifunye amaanyi n'amwegata kubanga si era kabooyo nekitaawe nennyina ne baganda be si era kabooyo si ye Kabaka Manaase yes olwoyo okulonera emyaka 55 tweyanziza Musumba kuba tulaba mu Deuteronomy ekyamateeka olwokubiri 24:16 nti bugamba nti abaana tebalina kubonerezebwa lwa bibi by'abazadde byabwe. Katonda yali akimanyi nti abaana tebalina kubonerezebwa naye okubonerezebwa kwabwe wano kiraga baali involved. Ezekiel 18:2 agamba emmeeme yonoona y'erifa. Bano okutibwa kwappwe abaana baamanya naye ne bakola ki ne basirisa. Kye tuliko wano nga tukozesa nnyo olunyiriri ogamba nti Katonda w'endagaano enkadde mukambwe nnyo naye mu kuwa ebbanga ng'aliwa Akani n'abe family yali abaweeramu ebbanga abakitegeddeko kuba oli tasobola kusima busimi mu nnyumba n'akweka abaana ne batamanyaako kiki taata kyasima omukyala n'atakola ki n'atamanyaako so kye tulimu nti ne family yakola ki yakitegeera n'ensirika naye Musumba ndi wuwo tulinayo example mu ndagaano empya sitoola efaanagana n'eno kubanga tugamba nnyo Katonda ono mukambwe n'ow'empya tulinawo waakambuwalira nani yali Safira bano ba Akani bali mu Katonda ateekateeka okuzimba Isirayiri agifunire ensi gye yagisuubiza ekkanisa esoose bw'akireka obulesi ne kitandika bwe kiti kijja kwonoona abantu bajja kweyisa bubi. Ananiya ne Safira bali mu kkanisa eyakatandika ekoledde obulungi Mukama tandise okunywera batandise n'obulimba Mukama akola decisively akola omusingi okujja okunyweza ekkanisa ey'endagaano enkadde n'ey'empya. Amen. Mukama Katonda kitaffe omulungi wawa ekiragiro nti ku bintu byonna ebiri mu Yeriko tebakwatako zaabu ffeeza n'ebirala biwongebwe eri ekkanisa ya Mukama. Akani n'akwatako ng'alowooza nti olwokubanga atutte katono ajja kuluyitako. Mukama bwe tukola naffe bwe tutyo tuyigirize okubeera abeesigwa tuyigirize okubeera abawulize tuli mu nnaku ezisembayo tuyambe tuleme kufiira bulamu bwaffe olw'ebintu ebitaliimu. Okusaba kwaffe mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amina.